Ekigambo kutya kiremesezza abantu bangi okubaako we batuuka. Kiremesezza abantu bangi okuva mu mbeera mwe bali. Kubanga buli bwe balowooza okukyusa embeera nga batandika okuyingiramu ekigambo kutya. Kiremesezza abantu bangi okutuukiriza ebirooto byabwe kubanga batya okutandika. Kiremesezza abantu bangi okutandika bizinensi kubanga batya okutandisa kapito omutono gwe bayina. Batya nti tebalina ssente zimala. Batya nti tebalina bukugu bumala. Abantu abamu balemeddwa n'okudda ku masomero okusoma. Batya bagamba ndi mukulu nnyo okudda ku ssomero kyokka nga ate balaba abalala abaddayo abatikkirwa. Ekigambo kutya y'ensonga lwaki abantu bangi balinga abali mu nzikiza. Naye kino kankikujjukize nti tutya ebyo bye tutannatandika naye bw'okitandikako okutya nga kuvaawo. Tosobola kutya bweru ng'ate gy'oli. Omala kubeera mu nnyumba n'otya ebweru. Akuume atakuumira mpeera.